okugezaako olw'engeri gyeri special Sunday special njala mumpitire abantu bali wammanga njala mumpitire omwogezi w'amagye abali ku video eno njala mumpitire General Muhoozi Kanyarugaba abali ku video eno njala mumpitire kitaawo muto George Akandana Hosali Musale njala mumpitire Nywande Yosoferi Tibabulwa Lutabayisirwa abali ku video eno njala mumpitire mukazi we Janet Museveni ne family yabo yonna bwe mmala okumpitira abo njagala mumpitire president wa Gomorrah Kyagulanyi Ssentamu abali ku video eno nja kusaba Mr. President abali ku video eno video nagikoze nga eri special Sunday waliwo ebintu batumweta nalaba binjagala balaga tubiziize ng'obudde bukyali oba ensi bitegere ng'obudde bukyali kale Mr. President kusaba okyameko wano video gy'obudde ne olwaleero njagala mutagingire amwenna betukola omulimu gwegumu ba bloggers betukola omulimu gwegumu nga gwomanyi oyogerera national platform oba people power nkusaba okyameko wano bw'omanyi nti okola omulimu gwegumu gwenkola gwakwogerera nkyukakyuka ng'oli blogger nkwetagako wano lwaki nkwetaga wano one ekintu kino kyetukola okukwata omutimbagano kwo n'owandikako amawulire oba ekintu kyonna ekikwata ku byobufuzi oba ekikwata ku kintu kyonna ng'okinnyonnyola oba ng'okiwandiise naffe abakola live ntunnyonnyola ensonga zino mu lulimi olunyaanyimbe batuyita ba bloggers kyoba owandise kye bayita blog kyoba owandise kye bayita blog kati bw'obanga gw'omanyi nti okwata essimu yo n'okola post okwata essimu yo n'oyogera ku bintu ensonga ezimu ez'enjawulo kati obeera blogger so njagala mwenna aboogerera enkyukakyuka mbasaba mujjeko wano tuwuliziganye bulungi nnyo ku nsonga z'olwaleero era bwe mmala obbasaba okujja nammwe then njagala mpiseewo obulanga obugenda kubeera bibiri mmala okuyisa obulanga bubiri tusimbula video njala mutaagingira abantu b'Erwenzururu njala mutaagingira abantu b'Erwenzururu Bwakabaka bwa Rwenzururu abeereko wano then tuleka tusimbula video bulungi obulanga buli bubiri bwokka then tuleka tukole ki then tuleka tusimbule ebisigadde tujja genda tubigaya mpola video yali obanga oyina obwongo butono nnyo ogyesonyiwe video lwali obanga oyina obwongo butono nnyo gyesonyiwe ya akalanga akasooka okusookera nga siragina akalanga akasooka njala kusooka okwebaza ba comrade mwenna aboogerera enkyukakyuka ba national platform mwe bali nnyo omulimu ogwo aboogerera enkyukakyuka ng'era okimanyi nti mu struggle wenkanankana n'abalala we bali nnyo omulimu ogwo bwe nvaawo ngenda kubaza obukulembeze bwa chapter eziri mu nsi yonna naye okusingira ddala chapter ya Bungereza mbalamusizaako ba comrade mwenna abakola omulimu ogwo n'akalango kammwe ak'okubiri kaakano kankayiseewo kale gwe wenna ng'oyagala enkyukakyuka mu Uganda njagala kutegeeza nti njagala kutegeeza nti people power stroke national platform UK bataddeyo bagenda kuddamu okukola okwekalakaasa nga bakuyita free all political prisoners kujja kubeerawo ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 kutandika ssaawa 4 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'ekitundu kujja kubeera ku Uganda High Commission Uganda House 5839 Trafalgar Square London WC2N 5DX free all political prisoners endagiryo nga buli jonji bawa mugimanyi bulungi nnyo saagala gibaddiramu ekiwayi ky'abakulembeze ba national platform ekiwangalira Bungereza ne people power bakutegeeza nti bataddeyo okwekalakaasa okufundikira omwezi guno gwokutaano kujja kubeera nga nnaku z'omwezi 3 olunaku lwa 6 essaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya komekerezebwa essaawa 10 ez'akawungeezi mujja kubeera ku embassy ya Uganda mu kibuga London endagiryo mugimanyi bulungi nnyo akalango keekano so ab'Ebungereza akalango kammwe nkasomye omulundi ogusooka kano so mwenna mubeereye bulungi nnyo ku lunaku olwo temujja ng'okwo bwe mmalaako kano ke South Africa alright kasoma bwe kati official NUP chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu scheduled on 18th of July 2025 it will be Friday venue Johannesburg. On 19th of July 2025 it will be Saturday venue Umtata EC. On 20th July 2025 it will be Sunday venue Cape Town.
protest vote ash Black Thursday UG. Bakutegeeza nti abakulembeze ab'ekibiina kya National Platform n'ekiwayi kya People Power bagenda kwaniriza omukulembeze omulonde ow'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa era enteekateeka bwete bwetambudde. Bakugambye ngenda ku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu lujja kuba Lwakutaano bajja kuba baniriza omukulembeze mu kibuga Johannesburg. Ngenda ku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lujja kuba Lwamukaaga bajja kubaniriza omukulembeze mu kitundu kye bayita Omutaata isi. Ngenda ku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lujja kuba Lwasande bajja kubaniriza president mu kibuga Cape Town ne bagamba nti protest vote 2026 Black Thursday UG naako akalango kaabwe keeko then tulyoke tugende mu maaso ne video y'olwaleero. Alright. Nga bulijjo mbatumidde nnyo mwena baagala program zange zonna. Ngenda bawa ekigulalo gy'ekyaleero. Ekigulalo gy'ekyaleero kigere ku bannayuganda mwenna. Era njagala kibakwateko buli omu gy'oli. Mulina bye mugenda okukola mbadde temuwuliranga naye njagala mbibawe mutegere bulungi nnyo. Lwaki? Atamanyi gy'ava wattu tamanyi gy'alaga. Oba atamanyi nsibuko ye wattu tamanyi gy'alaga. Ng'omuddugavu ne bw'olitambula n'obuneesi eno olina okitegeera nti oli muddugavu. Ebintu byonna by'otambuliddemu ebbanga lyonna bukyanga amagulu meeru beesogga oluka lwa Africa baatukyusa endowooza ne batuggyako okutegeera kwaffe ne batwalako obuwangwa n'ennono na buli kimu kye twali tukkiririzaamu bo ne batulekera ebyabwe bye tusinza okukirako ebyaffe bye twali tumanyi. So ng'ate bw'ogenda munda okunoonyereza ku nsonga zino nga weefumiitiriza wattu ogenda okwezuula nga bakuleka mu bbanga tutegeera. Kati mu kigulalo gy'ekyaleero kutegeeza muganda wange lwekaddugala ali eyo naddala munnayuganda gy'oli ngenda kusaba weezuule ng'obudde bukyali mu kigulalo gy'ekyaleero. Lwaki njagala weezuule? Atamanyi gy'ava tamanya gy'alaga, atamanyi nsibuko ye era tajja kumanya wa gy'alaga, atamanyi byafaayo wattu tajja kumanya bigenda mu maaso mu kigulalo gy'ekyaleero. Mukimanyi bulungi nnyo nti anaakulyako enswa akugamba toli omulalu, anaakulyako enswa wattu akugamba nti toli omulalu. Lwaki toli omulalu? Kubanga aba akugoba ye amale azikavule akkote gw'ogende nga tolina ky'osobodde kuzza eri mumwa. Lwaki? Muganda wange yonna gy'oli, oba oli Muganda, oba oli Musoga, oba oli Munyoro, oba oli Mutoolo, oba oli Wamamboka, muganda wange nkubulira bulungi nnyo. Ffenna mu nsi muno buli famire erina ebyafaayo byayo, ebeera buli famire erina empewo. Kye tuyita empewo, ez'empewo ezitukuuma ffe nga bakaddugala. Naye abazungu bajja mu magulu meeru batuleetera eddiini zaabwe, wattu baatuggyako ebyabwe. Naye ennaku zino gye muvudde katono kasita abasajja bana ba Pentecostal Church be tuyita abalokole bajja ba born again ne batandika otusiba obutambala ku mutwe nga balowooza nti basobola otutwala mu ggulu nga nina bugisimufungize so nga ate nabo beetaaga kusalira. Lwaki? Muganda wange gwali eyo njala kugamba nti tosobola kugumya mbiro, tosobola kugumya musango mbiro n'okugumya embiro n'oga nti ogenda kugumalako era omala ne bakwata n'ogenda n'owooza otya. Wali otuddekawo ne ofumitiriza nti abantu basinga obungi beesiriwazanga abafuka banaaba nti gonna mazzi so nga ate waliwo enjawulo. Lwaki? Abantu basinga ekintu kitono nnyo kimulina okukola okubeera mu nsi obulungi. Bagamba genda osabe nga Bayibuli bwetugamba nti ataakole n'okulya taalye. Ogenda n'osaba, bw'omala okusaba tolina okugenda okukola. N'ebyo bannaffe bagamba nti saba nnyo Katonda agenda kukyusiza embeera. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Katonda ayamba yeeyambye. Ompulidde bulungi nnyo? Kati muganda wange eddiini z'abalokole bwe zajja n'enkola egamba nti gwe gundi musimanyi oyina ebisiraani oyina embeera gy'oyitamu biki naye kirabika ewammwe mulina ebibbo by'abalongo mulina lubaale wamuleeta ensawo ensawo ya lubaale tubyoke tukusabire empewo zikuveeko. Abaganda bangi babatumye ne mukola ebintu ebyo naye olwaleero njagala kubuusaamu ekintu kimu. Ebibbo by'abalongo ensawo ya lubaale nga bwe tugyogera ffe Abaganda eryo libeera tterekero nti empewo bw'ozeetaagidde by'ebintu by'okozesa okuyita empewo. Kiringanga ggwe mu nju mw'osula nti enju osulamu nsule ne bwekwata omuliro nga toliimu gwe omuntu osigala era osobola okuzimba endala. N'olw'ensonga eyo gwe bakutuma ensawo ya lubaale ne bakutuma ebibbo by'abalongo
obitwale wabyoche baba tebocheza mpewozo baba tebocheza lubaale wo bawocheza ebyo lubaale byakozesa okumuyita okwogerera ko bokkubolira lubaale yasigalawo era baba tebalina kye bakoledde ogwo okutola ebintu ne bocha ebibbo by'abalongo oba ne bocha ensawo ya lubaale baba tebajjeewo mpewezo kubanga empewo zibeera mu bbanga lwaki njagala nnoonyezeyo omuntu omu eyali akutte ensawo ekibbo ky'abalongo oba ensawo ya lubaale n'agitwala ew'omusumba ne bagikumako omuliro n'addamu n'atereera nga bwe bamusabira oba empewo ne zimuvaako oba ne ziva ku famire ye ne zigenda olwaliro njagala ofune enjawulo ku kintu kino njagala oletere omuntu omu yakwata ekibbo ky'abalongo oba ensawo ya lubaale owa famire yaabwe n'amukwana amutwalira abalokole oba ewantu wonna mubamwoke bwe bamala omwokya njawulo ki gy'aba afunye kubanga tebamanyi bano abantu empewo oba lubaale abeera mu bbanga tabeera mu nsawo ensawo oba ebibbo by'abalongo bukozesebwa mu ngeri ki gye tuyitamu n'okwesaanya eri empewo ezo naye ng'empewo zibeera mu bbanga era zirina we zeesigama y'ensonga lwaki zibeera n'entebe ng'omuntu kwe zirinya ne zoogera njala kubuuza kwe yali atutte ebibbo by'abalongo wa pasita n'obuga ne babyokya wattu okuvula baayokya ebibbe byewakyukamu okakasa empewo zaakuvaamu okakasa ebaayokya ebibbe byewagaggawala gwe yatwala ensawo ya lubaale ne bagyokya okakasa lubaale yakuvaako lubaale yava ku famire yewammwe lubaale teyabavaako olw'ensonga lubaale empewo ate ebeera mu bbanga tebeera mu nsawo eyo ensawo nga bw'omanya ensawo ebibbi by'abalongo byebifo mwe tukuŋŋaanyiza ebintu ebikozesebwa nga tukowoola okuyita empewo ezo z'empewo zibeera mu bbanga y'ensonga lwaki bakugamba nti weeyisanga empewo nakyeyitize gyeruwa mu kigulalo kikyaleero abaganda bwe tuba tugenza okukowoola empewo nga batereza lubaale munnange embuutu zivuga embuutu bwe zivuga empewo zitandika okujja ne girinnya ku mitwe gy'abaana abali awo era abasinga obungi mutegeera nti mulina empewo naye mu mpewo ezo ezijja mulimu eza famire n'ezitali za famire kati empewo zina kyeyitize munnange eyinza okutuulako neyogera byeyogera ng'abawuliriza abaliwo baga nti endabika si yaffe mulimu n'empewo ezijja nga zikasiru nga nazo tezigenda kwogera omuntu empewo nemulinnya naddawo neyemagaza neyemoola ne bamukaka ayogere nga tasobola kwogera bamukaza akaze nnyo nti owaaye gwe waffe oba ekivamu gaga nti nange mbadde empita ayita wano nensanga ngeŋŋomivuga naye nga kantuleko wano naye nga siri wa wano oyo n'agenda kitegeeza nti empewo ziba mu bbanga ezimu zibeera mu bibira zibeera ku ttale nga bazisibira eyo kyovola nti bwe mugenda okukuba eŋŋoma buli mpewo ey'ekika eza famire zitali za famire wabula abamanyi okubuuza n'okwetegereza ensonga bazuula mpewo ki entuufu n'etali ntuufu kati gwe kabulaaza tokwatanga ensawo ya lubaale n'ogitwale wa pasita mbw ajoki lubaale akuveeko eyo era kabulaaza ko tukwatanga ebibbo by'abalongo bituutu wa pasita babyoke nti balongo bakuveeko eyo era no empewo oba ebibbo by'abalongo balubaale tosobola mwokya bwokya bintu ebikozesebwa oba ebintu ebiyambiswa mu kukowoola n'okutuuza empewo zo tezibeera waawo kati mugande gwe badde aliro nga nsimena tutte ensawo y'abalongo natutte ekibbo ky'abalongo nabyokyeza natutte ensawo y'alubaale nagyokyeza tojyokyanga kubanga lubaale abeera mu bbanga tabeera ku bibbe ebyo tabeera mu nsawo eyo kati muganda wange tebakulyanga nsente mbungenze wa father nasabire lubaale mumuwe no oba twokya ebibbo tebakulya ssente zo lubaale tabeera mu mbugo lubaale tabeera mu bibbo tabeera mu nsawo era gwe abitwala n'obyokya oluwadde simanyi abapasita simabe ki omala biseera ensonga laki nkubuuzizza njagala notefamire y'omuntu omu yatwala empawo zaabwe ne bazookya n'afuna agaggawala oba neyaterera oba yatwala ebibbo by'abalongo n'abyokya ye n'agaggawala taliyo kubanga psychologically tumanyi nti empewo zibeera mu bbanga goza ensawo gye watuteyo oba ekibbo mwembeera empewo z'abajjajjaabo oli kafu era muzuuke ng'obudde bukyali tuvuddewo kigwa lugi nkimaliriza ayina obwongo tegeera atalina bwongo sigala nga bwoli alright kati mbutongole video alere etandise nabagambye it's a special edition ya Sunday njagala bategeeza Mr. President manyi otudde Secretary General bani ba Parliament babloga betukola omulimu gwogumu
nebo bannayuganda mwena njala musale video ya leero buli muntu agifune etambule. Njala kusaba comrade yenna ng'oyogerera enkyukakyuka nga oyogerera enkyukakyuka ng'oli blogger. Lwaki nkugamba ng'oli blogger? Bw'oba olina social media platform Facebook, TikTok ne Twitter, ekintu kyonna ky'owandiikako bakiyita blog. Gwakiwandiiseko bakuyita blogger oba akyogeddeko mu video bakuyita blogger. Ompulidde bulungi nnyo. Ky'owandiisa bakiyita blog. Ky'oyogedde oba ky'oyogedde n'okiteeka bakiyita blog. Gwakikoze bakuyita blogger. Kati ffe gwe mulimu gwaffe. Katulo njala bategeeza mulire ekintu kino lwali lwammanga wano. Ngenda kusaba mu ngeri y'enjawulo nti eyeeweeza omumbago bazikuba mu video ya leero. Nze simanyi bangobera simanyi bungi bwabe simanyi gye muli. Ngenda kusaba ayina ekibanja ku Twitter, ayina ku TikTok, ayina ku bwenyi bw'ekitabo mu WhatsApp group. Bw'obanga oyagala enkyukakyuka mu Uganda, ng'oyagala President of Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda kusaba for the sake of National Platform and President Robert Kyagulanyi Ssentamu, osale video eno ogitambuze bw'omala ogisalasala. Ngenda kusaba okoleyo ka video ka dakiika 5 nga koogera ku byafaayo bya Museveni, engeri gy'azzaazanyamu eby'obufuzi, ng'asiiga ettoomi abamuvuganya, ng'abasibako obuyeekera, obutemu, obubbi, ye ng'ayisaawo ekikye. Nkiddamu nkusaba onkolereyo ka video ka dakiika 5 bakaba ka dakiika 3 ng'ojjukiza ensi yonna nti Yoseri Nyando Tihabulwa abadde akoosa system ya blackmail, divide and rule okuddugaza amanya g'abantu abamuvuganya, ye n'ayisaawo ekikye. Lwaki? Diversions nyingi eziri ku social media. Mpitirivu nnyo. Naye ffe tetugendayo. Twakosetenga mu struggle. Era kyovula mbagamba nti omuntu oba agenda okwetuga wattu tomuyingiriranga mu ddembe lya kwetuga, omulekanga ne yeetuga lumu n'afa, kubanga abalala basigaddewo ayina ensokola kyagenda kwetuga. Tokanganga muntu agenda kwetuga omulekanga ne yeetuga. Banyabo ne basibu okusinziira ku information gye nnina gye ngenda obbatera olwali omu ogenda kutya. Nesaagala otye nnyo ng'omaze okukola ekyetaagisa kye kirwa. Nsaba omuntu agenda okukola video mu Lunyolo ng'eraga obubi bwa Museveni n'obukodyo obw'ekiyeekera bwasiga ettumbi abamuvuganya n'abasiba. Nsaba okola video mu Lunyankole, mu Lusoga, mu Lunyolo, mu Lukalamojja, muzisaasanye nga zikola ekintu kyekimu message mu different language, muzisaasanye. Wano wetulaga wabi. Lwaki? Ebigenda maaso lwaliro byonna bye mutannalaba, tukubiriza abantu ogenda okwewandiisa, okukyusa bagenda okulondera, okufuna ennangamuntu, tugenda mu protestive vote. Naye protestive vote ng'ogitadde wali. Waliwo enteekateeka ennyenderere okusiba obuyeekera ku kibiina kya National Platform, okusiba obuyeekera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bamusibeko omusango gw'obutujju, bamuteeke mu nkomyo n'ekibiina kya National Platform bakiwere. Nkiddamu. Waliwo enteekateeka namutaayiika Yoseri Nyandwe ne banne gye bateeseteese okusiba obuyeekera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform, bamukwate bamuteeke mu nkomyo nga bamusiba bamufuna n'obwobuyeekera n'ekibiina kya National Platform bakiwere, nga bakikola era kyatandise dda. Naye abasinga obungi temunakiteekako mulamwa, buli mwakitunuulidde. 1. Saagala mufokasinge ku diversions kubanga ziri state funded mpitirivu nnyo. Njagala mufokasinge ku kintu kimu kyakutaasa president nakyo ekiddako. Tutandise. Ennaku z'omwezi 25 ez'October ku mwezi ogwokutaano mwaka 2025. Tutandise bwe tuti. Njala otegeeza abantu bw'Obwakabaka bwa Rwenzururu mwenna, njala bategeeza waliwo ekikolwa Museveni kyateekateeka okukola nga kyakyama, naddala abasajja n'abakazi abawangalya mu nsozi ez'Obwakabaka bwa Rwenzururu, nga mu mwagaano okukolagana ne Museveni ate nga mukyali ku buwangwa n'ennono. Njala bategeeza Museveni gye bujjawo katono agenda kubalumba abali mu nsozi ez'e Kasese mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Lwaki? Yakola okunoonyereza nga mu abantu ababeera mu nsozi mu Bwakabaka bwa Rwenzururu abali mu nsozi mwagaana okumwagala oluvannyuma lw'okukola ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu mu Bwakabaka bwa Rwenzururu,
ate nga mulina amaanyi ag'obutonzi agafa ag'ekiddugavu. Yagezaako okujja okubasaba amaanyi ago mwagaana, kati agenda kikola atya? Mu ngeri y'okunoonya engeri gy'agenda okusigamu ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusigamu ettoomi ekibiina kya National Platform n'okutiisatiisa abantu nga bulijjo bw'akikola. Ntegeeza mwenna abantu abawangalya mu Bwakabaka bwa Rwenzururu naddala bali mu nsozi nti essaawa yonna temwewuunyanga ADF ebalumbye ate yenywande Yesoferi n'asitula chopa gye tuyita ennyonyi n'ejja n'ebakuba bubi nnyo nga yakola nga defense nenga ke kakodyo kagenda okukozesa. Nkiddamu abantu b'e Rwenzururu bali mu nsozi temwekanga nga ADF mbwe balumbi yenywande Yesoferi n'akozesa chopa okujja mbu abataasi nenga agenda bakuba bubi nnyo mwenna basinga obungi abasaanye okubanga excuse me, kubanga mwagaana okukolagana naye era abamanyi nti muli bantu bazibu nnyo era kati abafudde nga bayeekera. So mbategeeza nti Yoseri ayagala kusindika bantu be bakozese obuyinza bwe mu ngalo balumbe abantu ba Rwenzururu abali mu nsozi. Ayinza osooka basindikira ADF ye n'amaani asindika ennyonyi n'esanya buli kimu kyonna ekiri mu nsozi olw'ensonga nti ye alina byayagala okuyisaawo. So mukitegere bulungi nnyo olwalimu abantu abali mu Bwakabaka bwa Rwenzururu ndala abali mu nsozi Nyando Yoseferi ekintu kino agenda kikola wada kikoze anzo kikola mu nkola endala ekyo mukitegedde kimu. Mwenna bannayuganda njala bategeeza okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga ey'akafandalinga ejjali obukadde. Mwalabyeko ekifaananyi kya Gen. Katumba Wamala nga kitandise okupopinga ku social media bamuwandiiseko stories. Mwakyegendereza mwalabyeko Gen. Katumba Wamala nga muzizza mu mawulire apopinga ali mu uniform z'amagye ekibayita popping ekintu okujja ne kigwa ku ssimu yo oba n'olwa post nga zitandise okujja Katumba Wamala mu archive. Mwalabyeko Katumba Wamala nga bamuleeta mu mawulire mu social media atandise okupopinga ku social media. Mwamulabyeko? Yes, mutekubwa mwamulabye. Kati waliwo enteekateeka namutayiika yeeno. Nyando Yoseferi akakodyo kabadde asigazza k'amagye naye akimanyi nti amagye abantu baagakowa tebakyagala amagye. Mbu ayagala kujjawo Didigi afule omuntu gw'aleetanga CDF omupya. Nkiddamu Nyando Yoseferi mbu ayagala kujjawo Didigi ku bwa DSCDF aleetewo omuntu omupya asobole okuzza omukwano gw'amagye mu bantu. Nenga frontliner Gen. Edward Katumba Wamala ye frontliner basobola omukyusa. Nkiddamu frontliner ye Gen. Katumba Wamala mbu baagala kozesa experience ye nga bwe yali mu poliisi n'agatta poliisi n'abantu ne baagala poliisi bwe baagala okumuzza naye olw'okuba nti bwenzijja n'embyogera at first basobola obikyusa so basobola okuleeta omuntu nenga very soon or later muyinza okuwulirako nti Nyando Yoseferi akyusizza ku kulembeze bw'amagye era kati alonze CDF ompya. Didigi either ayinza omuzza mu kuduumira SFC oba ayinza omuteeka wantu wonna naye nga Didigi ajja kuba kyalina full command ey'amagye ng'era akola ebikolobero mumpulire bulungi nnyo. Olwali ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa Kutano mwaka 2025 bwe muwulira nti Museveni yakoze enkyukakyuka mu magye nga Didigi bamutadde ebbali ne balondawo omuntu omulala naye nga frontliner oba omuntu ali ku mugguukirira ennyo ye Gen. Edward Katumba Wamala. Bwana abasiyo basobola basulirawo omulala. Ate ne group eri gye bagenda okuwummuza kubanga wiiki ejja tusuubira nti Gen. Elweru ne banne abalala abaasaba bonna bayinza okuwummuzibwa. Nkiddamu wiiki ejja Gen. Elweru ne banne bonna abaasaba okuwummuzibwa n'abagenda okuwummuzibwa kifuba nabo bayinza okuwummuzibwa wiiki ejja oba nga tewali kukola ki tewali kikyuseemu. Awo nawo tuvuddewo omanyi tugenda ku speed. Alright. Kati ekyo nkimaze katugende ku kirala. Omanyi saagala nnyo balwisa ku nsonga mbanje basoniddeko ne bugitegeera bulungi nnyo. Alright. Kati mwenna bannayuganda abali mu Uganda ab'enkyukakyuka kansubire nti embeera mugira banga bwetambula. Yes. Nsubira nti ekintu ekyokulwanira mu kanzu mwakirabye kanzu y'ebyobufuzi. Omanyi akasajja katono watto kanyomera mitala wa mugga. Abantu bangi banyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu namuteekako ebikikineke naye batandise omuwuliramu omusera.
ndowooza mulabye mu bbanga litali ttonde mabegako buli kibiina kiseetinze candidate waakyo FDC eronda abagenda gikwata Bedewa kuba president eno PPF eya Besigye ne Lukwago bakyali awo either bayinza okukola surprise Besigye bamuta oba Lukwago najja eno Dealers Association bakyali aganaga kati agent wa PP agent wa Lukwa agent wa Mpuuga gwe bali naye mu partner in crime Mayiga ali mu America sinkana abantu be Mayiga ali mu America sinkana abantu be so mutunde entambula ya Mayiga ne yani ne ya Mpuuga balina kibabala niye abo tetubafuna buzibu olw'ensonga nti buli kyonna kibakola kiganyo tambula nga bali bakibala so mutegeere bulungi nti omusajja gwe banyooma akubye fake opposition ya Museveni yona agisudde wansi banyooma Robert Kyagulanyi Ssentamu technically slowly by slowly akubye fake opposition ya Museveni n'agisula wansi nga talina gwalwanyi naye bonna bali dismantled nga talwanye nabo era batandise okwekuba amagi amavundu naye kyenjagala nsooke nkolagemu Joel Ssenyonyi bwe yagenze mu parliament n'abakuba omupiira mwatandise okulaba MP mbw abali mu ludda oluvuganya nga bayomba mbu lwaki babajje mu parliament banji batandise okugamba mbu ffe ebyokuva mu parliament ate akyanda kito kitebiraga professionalism yofuzi bufudde bya kisiru kiki ekikujja mu parliament azifu togenda kuddayo kati mugane njala kugamba otegeregwa amanyi politics bano be bantu abadde bakolagane mu Museveni era nga nesente bali bazifunye kati kino Joel kiyakoze ne president kyabalabisiza nabagamba nti bwolabanga Sseggwanga ekulidde ku kyalo etandika okwemulugunya ng'omanya nti bajinyweseza amazzi amakyafu ku kyalo kwekulidde kati ezibadde zeta Sseggwanga z'ebyobufuzi bazikuba omupiira kati zitandise okukkolimira ku kyalo kwebadde zisuubira zinywamu amazzi amateefu kumba amazzi baagayonoona dda kati y'ensonga lwaki kati bakola ki bayomba njala kugamba gwe MPRO agamba nti okuva mu parliament kintu kyabujegera ky'abaana bato muganda wange parliament nzigule oli mu parliament ddayo otuule muyise ebintu byemwe kubanga kikimanyi bino byebagala okuyisaawo ddayo otuule mukole buli kyemwagala kubanga babakuba goolo mwali mubaze kirala kumbe n'ensi ebala kirala kati zeezo Sseggwanga eziri mu kwemulugunya ng'ezinywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwe zikulidde ke kali akakondo kaddamu bategedde babakubye bulungi nnyo hands down ne bagwa nga tebategedde awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala munkola enteeketeeke Nyando Yosoferi ne mutabani wa Muhoozi Kanyerugaba ne muganda we Salimu Sale etteeka lino libayisa erya UPDF bill amendment bill lyali teriteekeddwa kukola ku bannansi bokka baali kola nga bagenda dikozesa ne ku basirikale ababulijjo batya wetwogerera essaawa zino waliwo ekibinja ky'abajjeno n'abalaba amaddala agawaggulu bagenda okuwummuzibwa wiiki ejja naye nga abamu bawummudde beemulugunya obutafuna kye baali balina okufuna nga kino bagenda kikola nti singa omuntu yenna n'abawummudde amagye anaavaayo n'atandika okwemulugunya bagenda mukwatirawo so mu bantu abawummudde bayinza obbakwatiramu omuntu ne mutya so Yoseri tibahabulwa Salimu Sale Muhoozi Kanyerugaba baliyo bayina kye baagala okukola lwaki bayo PDF officers mwenna njala bategeeza nakabala bagenda tandika waliwo kye tuyita merging ekigambo merging kya luzungu nenga kitegeeza okugatta ebintu ebiri ne bifuuka ekintu ekimu okugatta ebintu ebibiri ne bifuuka ekintu ekimu kye tuyita merging oba maja kati Museveni olwokuba nti SFC y'Abanyarwanda ab'akabinja ke UPDF ejjuddemu abaana bannakabala bannayuganda kati mpola mpola batandise okumajinga UPDF ne SFC ne mu kumajinga kuno bagenda tandika okweliminatinga by indigenous UPDF serving officer kino nze nkibagamba basinze commission ezenjawulo basinga obungi tebakomyewo ewava 10 bazzawo 2 ewava 5 bazzawo 10 nga bazzawo baani basajja bakabano so kino kigenda maaso
naye ng'ate bwe bamala okukola kino ekyamaaja bagenda kufosinga n'abasirikale abamu okutandika okufuluma amagye nga obusungu bakwata olw'ensonga nti Muhoozi akimanyi bulungi nnyo nti mu UPDF mulimu abantu abatamusupportinga era batasupportinga Museveni. Mwe mbadde mulowooza ku litaalinga bakulu bokka wabula na kino mukiwulire bulungi nnyo. Gye bujja katono bagenda tandika okulitaalinga ba high ranking officers forcefully. Eno UPDF bill gye mbadde mulowooza nti egenda kukola ku basiviliani bokka n'abamagye bennyini bagenda gikosa amagye okutandika okukwata yenna atagoberera biragiro bya DDG era yajja kuba awalirizibwa okuva mu magye oba okuttibwa oba okutwalibwa ku front line babattireyo ku mission ez'enjawulo ng'okutegekawo entalo ez'ekifuula nnenge bakomredi baffe baganda baffe bafiireeyo ekyo mukitegere bulungi nnyo. So mugenda tandika okuwulira nga abasirikale bafa mu ngeri etategereka kubanga bano batandise okukola ekintu kye bayita margin oba maaja naye nga bafulumyamu abaana bammwe bayingizamu batya. Yosoferi Nyandwe, Muhoozi Kainerugaba, DDG, Salimu Sale bagamba bati mumpulirize bulungi nnyo bagamba nti kudita ezibadde mu West Africa ne mu nsi endala mbu abakulembeze abo tebaakola kimala kwetegekera mu ngeri gye bamanagingamu amagye naye bo babadde bakikoze naye ono aleekaana essaawa zino yagenza atinkuula pulogulaamu zaabwe zonna lwaki ngezezaako kubagira ebintu bino bitegeere kati yo Nyande Yoseferi ne banne bagamba bagenda kukola ekisoboka okujjuza buli kifo kyonna ekirimu obuyinza bakijjuzemu abantu baabwe nga kijja kuba kizibu nnyo omuntu waabwe okubavaamu n'adiringa n'abantu abalala okusuula gavumenti yaabwe. Abakulembeze bonna wabadde kudita babadde tebakoze kimala kumajinga magye na gafula nti gali ku odemu era ga family emu ga tribe emu gasobola okukuuma ligimu mu buyinza ng'abale batakikola mbuye agenda kikola era mu kimu 70% loading mukijja kuba kizibu nnyo okuwamba gavumenti yaabwe oba tembawadde bululu bwammwe oba mbawadde obululu bwammwe bo bamaze okukikola bamaze almost 75% loading bamaze okumajinga nti bajja kumaze okufuna abantu babona nga bali mu buli ofisi yonna emu obuyinza nga bagituddemu nga kizibu nnyo okuvaamu olukwe mbulwambe gavumenti yaabwe bo nga bo ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Mu poliisi ba DPS abasinga obungi ba OC baani bonna abasinga obungi baaki bantu baabwe n'ebitongole byonna byonna mbwekyo abasigadde tebakikola mu nsi endala badde kudita mbano bo bakikoze badde successful bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenze. Abasinga obungi mbadde mwebuuza lwaki Ssaalongoga Mulengejja ali mu America olwaleero kazini we Makoona bwe yamu interviewinga nti batugamba lwaki Bobi Wine tumuyita ku CBS nagamba radio zirina bazimanaginga naye abala bajjako tubayita naye mubagamba CBS lwaki tagenda ku radio endala n'azimenya amannya kati kankusunulireko ku bintu bibadde tomanyi. Ensonga lwaki president omuwulira agendako ku radio Simba eyo Yoshua batero gigendako endala lwaki tazigendako. One, mukimanyi bulungi nnyo nti radio station ezisinga obungi abantu abazibanyiizo bakolagana ne gavumenti yensonga lwaki tebamuyita ku radio ezisinga obungi. Kati kansooke mbamenyere zino mutegere bulungi ensonga lwaki ne radio ezimu ku mitimbagano tezitimba bintu bya Kyagulanyi ziri against Kyagulanyi kubanga ba shareholder bali mu gavumenti. Robert Kyagulanyi Center mutasobola kuyitibwa ku KFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku KFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku BTFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku Dembe FM lwaki? Kubanga zonna bannyinizo bali mu state era bakola ebintu ebyo.
era nga ne radio ezimu retired Colonel Kizza Besigye ayina mu shares era nga shareholder ezimu si zonna ezimu ayina mu shareholder era nga na director lwakati bati musobola kitegeera kati lwaki mulaba nnyo nga New Vision yo mugimanyi ya Yoseri ne Daily Monitor etera nnyo kuba nti buli story ya Besigye egikuba nnyo okusinga eya Kyagulanyi Besigye era okusinzira ku information gye nnina y'omu ku ba shareholders aba Monitor publication ekyo nakyo mukinonyezeko mujja kitegeera era mujja kifuna kati yensonga lwaki mulaba nti bwe mugenda ku social media platform ezimu nga ezo ba admin ba page ezo bakuba nnyo Kyagulanyi oba mwogera negatively oba ngate wabawo ekintu kyonna bakyogera bakikola mu ngeri ya gadibengalye kubanga bano abantu bonna baali bakola ekintu ekyo bati wabula kibeewuunya omusajja gwe tumye airplay lwaki ate asigala public emumanyi emwogerako ekola buli kimu ekino kyabalemeseza okutegeera uza mutegedde bulungi nawe tuvuddewo kati mulye bulungi nnyo mulabye ebbaluwa omwogezi w'amagye gy'awandiise ng'agyolekeza German ambassador mu Uganda lwaki agiwandiise era lwaki agambye nti bo bayimiriza military cooperation ne German lwaki ngambira omwogezi w'amagye ne mukama we Museveni saako mukama we Diddigine ne Geno Sali Musale mpozi German mbadde mugiyamba ki mu military wing mubadde muyamba ki Germany mu military wing? This is my question. When it comes to military warfare between Uganda and Germany, here is my question. Museveni's family. What is your importance to German government in terms of military support? Nothing. So, bwova ino gamba nti mujjewo enkolagana n'eggwanga lya Germany ku bintu bya military temulina kye mulina wadde kye musobola kukolako ku ggwanga lya Bugirimani. Kamba somere ebbaluwa bwe bagiwandiise bagaye bati UPDF suspended defense cooperation with the German over ambassador's conduct. Kampala, Sunday, May 2025. The Ugandan Post Defense Forces UPDF had, with immediate effect, suspended all ongoing defense and military cooperation activities with the Federal Republic of Germany. The decision is in response to credible intelligence reports that the current German ambassador to Uganda, His Excellency Matthias Schuscher, is actively engaged in submissive activities in the country. Kati Bilibyo nambi bakote nekati kenjagala tuteke konyesira wakaita submissive activities in the country. Njagala ogende kugola Moses oba ku simu yo ogende ku Google otekemo ekivunula ekigambo kibayita submissive activities okitekemo kikuwe ekikivunulwa kankunyole mu karuno ogendo kitegeera nga nkutegeezeza. Submissive activities kitegeeza nti ambassador wa Bugirimani yenyigira mbikolwa ebyo bumenyi bwa mateeka nga okutendeka abayekera gamba okuvugirira abayekera gamba okuwa intelligence abayekera mu Kampala mukono wa Kiso gendo naye kiga kibata submissive activities okiteke wawo kirambula bulungi nnyo kijja kuwa story yonna gireka gye bawandiise wala akagambo kanekinyisiwa ku submissive activities kyoba okyokko kyotekako essira bwoti mu kinyusi ky'ebbaluwa eno kyonna kyoba otekako essira then gwe naawe okozesa omutwego gavumenti ya Germany bino yabikola ddi kubanga balina kye bapulaani nga kyekitya
The suspension will remain in force until the full resolution of the matter. The ambassador's involvement with hostile President political military forces operation in the country against the Ugandan government. Chris Magezi, Kandlo, Acting Director of Defense for Information. Mukategedde bulungi nnyo. Kati nabagambye ekinyusi kiri ludda ekinyusi kiri wano. Uganda tesobola kutuukako wadde ku 0.001% ku military intelligence, ku military arsenal eyeggwanga lya Germany. Uganda tesobola kutuuka wadde ku 0.1% ku military intelligence ya Germany, ku military arsenal ya Germany tesobola. Kati gomuntu atalina de 0.001 ogamba otyamba osuspendinze military cooperation neggwanga lya Germany oba otegeera. Oba otegeera unakuki? Oba otegeera unakuki? Lwaki kintu kino kizize olw'ensonga nti Museveni ne banne baali bateeseteese olukwe okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekegwa ogw'obuyeekera n'ekibiina bakiggale omwezi guno ogwokutaano. Germany ambassador ne banne baaliidinga aba EU ne bafuna information ne bagisaasaanya mu intelligence network yaabwe yonna. Ne president n'akwata mu bw'ati ne yeetegereza okay bye bino president n'abita. Kati bano bagenza okufulumya ekiwandiiko kino na buli kimu nga baswala. Kyovula bamugambye mbu yenyigira mu bikolwa ebyobuyeekera oba ebiyambako okutawanya gavumenti ya Museveni. Mulina kyabugagga kitemulina. Temulina kye musobola just lwakuba nti mwagala kufuula muntu gwe mwagala okutakako ekiso ky'embuzi muli isengo. Kati awo tuvuddewo. Njagala buli muntu ate ssente agule soda oba agule ecupa y'amazzi anywe ku lwaki. Baganda ffe badde mu Netherlands nga beekalakasa ku makyano lw'eggulu. Babadde Italy nga beekalakasa ku makyano lw'eggulu. Babadde Sweden nga beekalakasa ku makyano lw'eggulu. Babadde Bungereza nga beekalakasa ku makyano lw'eggulu. Bagenze mu International Criminal Court, bagenze mu Court of Justice, babadde mu America beekalakasa, Canada, USA nga tugaba naye abasajja omusajja mubi, omusajja biki nga abazungu munnange tebakola kitabiwulira. Kati under the influence, under the system, sero rugaju, educate rugaju. Sero bihogo and educate bihogo. Cow mentality is the system which confusing these people. So all along our comrades, diaspora chapters, they have been organizing demonstration across the world, appealing for the white or for the Europeans to stop cooperation with Museveni. But they have been doing nothing. So now they have got exactly what we have been telling them about Museveni's regime. The moment okwata message notandika okuthreateninga Republic of Germany nga yakulembera bonna bakulembeze ba EU abali mu Uganda, kitegeeza automatically kati you have attacked the EU directly. Era bategedde abaana kibadde bagamba Mukama gwomanyi kubanga tubadde tulwana abantu bano nga tudemonstratinga nga abasajja tebeenyeenya tebawulira baddeeri ne kati ke batandise bateekamu kirizi nti nabo batandise bateekako ogw'obuyeekera. Kitegeeza lubalembera nga n'embiro kwotadde Katonda yamba yeyambye wandikola ekintu okulumya omuntu watunowozika nga oyambe muyambe ekkiriza. Kulisi Magezi oba Kulisi Busiru ne bakama abammwe nabagamba the moment mwajja ba indigenous mu system ng'ate mulakinga skills za management ne crisis management mugenda kukola ensobi, mugenda kwekuulira hazi kugulu. Mwatandise dda mutandise okukwata ku mapeesa musigaza kulya delete lye muliko. Kati iyo etegedde bannayuganda kizibu ki kye tubaddeko. Iyo etegedde bantu ki be badiringa nabo. Gwomuntu ogamba diplomat nti yenyigira mu kutabangula eggwanga, diplomatic omulamba, kitegeeza jajja kitubadde twagala tukifunye. Kati abazungu bategedde Museveni yaani. Awo tetugenda kulwawo. Kati wulira wano waliwo olukwe oluteeketeeke Museveni lwategeka
ng'agenda kweyambisa ba agent aba ADF, Allied Democratic Forces, okulumba ewantu wonna mu Uganda bamale bakole alipoota ngerinkinga ADF ku Germany ambassador, ngerinkinga ADF ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform. Oluvannyuma bayise ekiragiro ekikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ambassador wa Bugirima n'abalala bijja kuba bijja luvannyuma. Mbu oluvannyuma bo bakole ki? Bajjewo ekibira kya National Platform ne Kyagulanyi mujje ku ballot paper bakubise ejjinja limu ebinyonyi bisatu. Kati ndoza mutandise okulaba story gyembagamba musharinge video kubera tumuge video ebadde special njikoze nga special kuba kati information gyefuluma tugenda gisanga ku TV ndi mukudibaga ate ngenda bidibaga ense bitegeere buli kyenjogera mugenda kira ndi mukudibaga kati ADF egenda kubeera activated. Bwebera activated egenda kuba bwene kuba Museveni balinkinge ADF ku Germany ambassador oba kuba EU bamale bajirinkinge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bamale bajirinkinge ku National Platform mbo bagalewo bo bakole kye baagala. Remember ulira bulungi nnyo bali basuubidde nti bebakwata security team ya Kyagulanyi tugenda kuvayo tugende ku ngudo tukyakyale tukube enduulu. Bali basuubidde nti omuntu gwe basobola okukwata bannayuganda ne basituka ne bafuuti soja yali Comrade Sebufu Eddie oba Sebufu Edward Eke Eddie Mutwe. Bwe bakwata Eddie Mutwe twabeera ku social media twogera mu Uganda social media buli kumu n'ayogera banadde bavumirira ne tusigala nga tuli bwe tutyo. Era bali basuubira Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuvaayo agamba abantu yesaawa tugende naye ajja yabatu n'otuzo kati kibalumya omutwe nti bwe kibabadde bagezaako okukwata nga baagala kiveemu kye baagala tukibawo kiganye beebuuza ki ekigenda mu maaso. Kati bagamba ekibiina tukiwere banaasituka tukwate Kyagulanyi banaasituka tukole tutya. Naye ate jjukira bwe bakwata Kyagulanyi Germany ejja kuba esikowalinze. Bwe bawera ekitebe bannayuganda bagenda okay last resort yaffe gye tuba tulinawo ya democracy eganye what is next. Ekyo bali ku option y'amapesa bagatiginya tebame kyakuzaako. Kati munnange ekisinga obatawanya babakoze buli kimu naye musirise mulinga abataliiwo. Weeki kusaidiyemu kirungi kusaidiyemu kibi bo kusaidi yaabwe badde bakisuubira mugenda kuvaayo mutandika okwekalaka kubanga bo baagala kukola balina kuddita gye baagala before elections mugibamye. Kati yensonga lwaki bonna ye bali buli omu akyasirise bazzaako ki. Kati bagamba ne Kyagulanyi ali biki tumukyokoozezza aganye okukola kye tulina okukola tetumanyi kikyazzaako temugenda kimanya olw'ensonga embeera we yatuuka musobola n'okutta omuntu wammwe ffe ne tusirika busirisi ne tuseka nga bwe tuseka buli lunaku kubanga tulina kye tugenda bakola. Kati banne mutegedde bulungi nnyo. Kankole ka statement kano nkazzeko mu lufuutifuuti. So according to reliable sources, I'm here to inform the public, mostly Ugandans and all foreign diplomats in Uganda, that Museveni and his regime, somewhere, somehow, very soon, they are preparing an attack via their agents, that is, Allied Democratic Forces. After that attack, the UPDF, on instructions of Museveni, they will come out and link the EU delegates to that ADF rebel group. Therefore, also they will link Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Platform on those attacks. Therefore, they will come out with the resolution of abolition or ban National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu from the forthcoming elections, and they will put him under prison so that for them they continue with their bogus statements, because that's what they have on table right now, because they fear to go in the open election with Robert Kyagulanyi Ssentamu. So I'm here to inform the general public and all Ugandans, including the foreign delegates in Uganda, that be aware about this information. Remember, since 70s, 80s, Museveni has been a rebel.
and he had been leading terrorist groups, including Foronasa, which terrorist groups have been terrorizing Ugandans. And after terrorizing Ugandans, he himself and his friends, they end up blackmailing other opponents in a struggle that they are responsible for those attacks. So be aware that any time Museveni is going to use the same tactics of which he used in 70s, in 80s, and right now today, whereby whoever stand against him, he starts using the system of divide and rule, blackmail, propaganda against him. Here is the reference. This video which I'm going to play right now is the man who was planted. Let me say, this is the man whom they call that is Kony, original Kony. But according to the reliable sources which we gathered some time back, Kony denied all the accusation that he was involved in the massacre of people of the northern part of the country. In this short video, the man called Kony himself, he said that Museveni is using propaganda against him because Kony himself, he can't assassinate or kill his own people from the northern part of Uganda. From the author's mouth, the man himself, he confirmed that Museveni is using propaganda against him. Because the man said that I can't kill my own people. That is Museveni himself. This is the video. Yes, that is propaganda which Museveni made. Let me tell you clear. That thing was happening in Uganda. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. Are you saying that the LRA have never been involved in any abductions, any mutilations, any rapes? Yes. They've never been involved? The LRA has never been involved on that part. I'm still unclear exactly what are your objectives? What are your aims? What are you really fighting for? We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda, let me say it in so that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to elect our leader. We want our leader to be elected leader, but not a movement like the one of Museveni. Right. So that is a clear statement made by the one and only so-called Joseph Kony. So, in the reference of such information, for those who have been following me all along, have been exposing Museveni in his own movie or tactics of blackmailing people. Right now, I'm here to inform the public that very soon, Museveni is planning to blackmail Robert Kyagulanyi, set up a national platform with the aim of banning national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu from contesting in the forthcoming elections of 2026 by using his own agents of ADF and the other rebel activities which himself he had organized and staged in Kampala, Mukono wa Kiso. You understand? For instance, himself plus his son, they came out public that they said that they are dealing with the urban terrorism and the urban criminals. I'm here to inform the public and the national community that there's a gentleman called Christopher Damolida of Crime Intelligence. That man, he had been moving around Kampala, Mukono wa Kiso and Entebbe, creating gangs of youth in different ghettos in those districts with the aim of creating terror amongst the opposition. But the same Damolida Christopher, under the instructions of Museveni and his son Muhoozi, this move is to touch, to blackmail, and to link the opposition mostly to national platform that they are the one
terrorizing people and the citizens of Uganda so that they can ban the party and Reverend Kyagulanyi Ssentamu himself. But direct or indirectly, is Museveni who had organized those groups via the help of his agents by the names of Christopher Damula and other people in security agencies, mostly from police, ISO, and CMY. So, let no one fool you, including the army spokesperson, the police spokesperson, even Museveni himself, or his own son, or his own brother. This is a well-planned move. Remember, history doesn't lie. Museveni came in power using gun, not by ballot. So you know how to deal with rebels. Museveni is not a leader, Museveni is a label. So it's good to know the person whom you are dealing with. Museveni is not an official elected president of the Republic of Uganda. He came using guns. Right now is the same person. He doesn't change. He's trying to use his old tactics of blackmail propaganda against his opponents. That is exactly what he's doing right now. All right. So, about the tweets which you complained about, here is a short video whereby Museveni himself praises his own son on whatever he does on social media platform, most especially on X. Here is a short video where Museveni himself praises his own son on what he does on X. Kano ke katambya akalaga Museveni nga musanyufu n'ebikolwa bya mutabani we byakola ku mutimbagano. About Muhoozi's tweets, there is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Okay, that's good, because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. So, you heard it clear from him. He said that whatever Muhoozi does on X, that is his passion. Every human being on this planet Earth express their passion. So, whatever Muhoozi does on social media, more especially on X, that is his passion of kidnapping, killing innocent Ugandans. Himself, Museveni, said in this statement that he encourages his son to get in contact with his uncle, Paul Kagame of Rwanda. The Europeans, the Americans, the Canadians, and other big nations. You know the man Museveni is talking about. He's not in good books with other countries, including his neighboring countries. So when Museveni encourages his own son to be guided or to be in contact with Paul Kagame, then gets to know exactly who is behind his son. And whatever he's doing is well manufactured and organized by the family, including Museveni himself and his young brother, George Akanono Salimu Sane. Let me repeat this short video, then we'll get to know. Nabagambye nze nina dibanga. Lero twogera lunyanyimbe tugenda gattamu Oluganda kubanja gale nsetegere obubaka buno. Bagenda okukola era mbo bakwata babandinga national platform nga mwelaba comedy mukoze bu short video nga mu exposing Museveni n'ebikole bazaakola buli muntu amuwakanya amusiba amutulugunya amusako gwa yekera oba gwa butujju.
Kankadde mu kawulire bulungi nnyo. About Moses' tweets, there is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Okay, that's good because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing. So you heard it, ladies and gentlemen? So no more doubt. So, furthermore, about the statement which I aired out a few minutes back about merging UPDF with SFC and promoting his tribal men in the army so that they can control all offices. In this short video of 53 seconds, Museveni is trying to identify all those serving SFC officers who trained with his son. But when you observe in this video, there is no any indigenous Ugandan from any other tribe. All are from one tribe. Where are the other indigenous Ugandans? They are nowhere to be heard or seen in this video. Mukatambi kenyendo okuzanya. Kakujira kiri ekinyusi ky'egente Museveni agezaako nnyo okuteeka SFC bagigatte mu UPDF ebuliremu ninga bamaze okuzimba ebitundu byonna ebiri mu magye nga byonna by'Abanyarwanda ne group yaabwe ya Museveni. Mukatambi kano ka seconds 53 Museveni agezaako kulaga ayita abo aba training ne Muhoozi ne bonna nga temuli Musoga, temuli Muganda, temuli Munyoro, temuli Mutooro, bonna Banyarwanda era bayimuse mugenda bawulira amanya gaabwe mulyoke mutegere kye mbagamba nti muzuukuke kaakano. As we train the newer people like this, the CDF now, General Muhoozi, many others. That group of General Muhoozi, are there somewhere here? Who are here now? Stand up and we see you. Oh, Namanya. Little Namanya is his name. What is his name? Oh, the Kamijira. Oh, and the other one? Kambere. You are... These are also intellectuals, but and this one here, Keita, yes, Keita. Now there are quite many. Are we together? Okay, no problem. We are moving slowly by slowly. At the end of the day, you'll get to know the real Museveni. All right. Also, in this small video of 33 seconds, Muhoozi himself, he came out during the High Command sitting or gathering at the State House in Entebbe. He said that he's going to engage or to fight the Abani criminals. Who are the Abani criminals? As I've stated in a few minutes back, that Museveni is a rebel who knows how to camouflage to blackmail his opponents via using different statements or using different ways of defeating his enemies. So, in the statement whereby they say that they are trying to trace the labels in Mukono Kampala Wachiso, who are affiliated to National Platform and to the German ambassador. Himself, before all this to happen, Muhoozi himself, he mentioned that he's going to deal
with the urban criminals, which means this statement was a premeditated statement whereby Museveni himself and his son, they were preparing something which is now visible in public, that they were cooking something before even everything to come out in public as we see it right now. So here's the short video. Your Excellency and members, we're also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. All right. That was a premeditated statement whereby they were preparing to do something which now they are doing right now. So, for more reference, here is the video of 1 minute and 18 seconds, which was broadcasted at Natasha Broadcasting Service, that is NBS TV, confirms whatever I'm stating right now and what is coming against National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ka video kalika akamuhozi kabadde kalaga nti yogera obubaka bino biranga terina baawo batuzo olukunganira abo abadumizi bonna bamaje nga bamaze okufumba bisitole bagenda okuleka okuteeka mu public babiteeke ne ku president babiteeke ne ku National Platform bachuwere nga baga bayina abayekera mu Kampala oyo muhozi mu kadakiika ako kati ngenda bazanyira katambi akali ku NBS kebazanye bennyini nga kalaga ebigendo bya Museveni na buli kimukuba njagadde nkole video ya lero nga eri very special namwe munyambe mufocho okudda mu diversion mutandika okuvumirwa ebikolo bya Museveni ebyokusiba amatu ku bantu nga baliisengo ye nga ayisaawo ekiki kubanga ekyakikoledde ebbanga ddene tulwanyisa byafaayo na kujjako Museveni kano ke katambi. Tugatandise Nigeria UPDF lero dedachi nelitangaza kuchiwamba bantu nababadde babuzibwa okumala ebbanga naddala bannakibina ekya National Unity Platform nti babadde bafuuzibwa mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku buyeekera obugambibwa okubanga butandise okumirukawo mu ggwanga Uganda mu bubinja obw'enjawulo. Okusinziira ku kiwandiiko ekisiddwako omukono akolanga akulira ebyamawulire mu UPDF Kano Chris Magezi, ebitongole ebikesi n'ebyo byokwerinda byakkanyiza okufuuza obubinja ekika kino obusensedde ebitundu bya Kampala ebitali bimu era nga busenze kutunuulira abavubuka naddala ab'omu mugotteko. Akakiiko ak'enjawulo ak'ebyokwerinda kasazeewo okukwata abakulira obubinja bw'abayeekera buno obulowoozebwa okukunga abavubuka n'ekigenero eky'okutaataaganya okulonda okubindabinda okwa 2026. Kakati UPDF era budde ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda okwewala okwenyigira mu bikolwa ebitajja nsa n'enokolayo n'omubaka wa Bugirimani mu Uganda Mathias Shaw. UPDF gwerumiriza okwenyigira mu bikolwa ebityobola endagaano ya Vienna eya 1961 era akomekerezeddwa nti eggye ly'eggwanga limutaddeko abiri. Ebbaluwa eyo bwekyo bwefulumye era byo bye tusobodde. Mukawulidde bulungi nnyo. Kati ekizibu ky'abaana abasajja 1 babadde emyaka gy'ekinaana basobola okukola ebintu byabwe ne bateekako nti gundi mufu gundi yakoze bwati gundi yakoze bwati ne bafoojinga emisango bagiteeka ku bantu. Kati essaawa zino mu .com era nga tulina social media platform information efulumira ku speed ne tu exposing ebintu bino. Kati bana abasajja tebakyusa identity yaabwe, tebakyusa system yaabwe, tebakyusa plani zaabwe, zisigala zizimu. Mu .com era nga information efuluma bambasada balina amasimu, bambasada balina intelligence, bamaze okugatharinga evidence eya forged charges ne forged criminals charges bagenda okutaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga zonna ziri forged. Kati bana abasajja kuvuga abantu bano tumukola ekintu kikyambi mukola bikyamu. Kati kyekinyiza Museveni nti bamuviire mu byobufuzi bye. Munfunye bana abasajja aba EU bamaze okugwa mu lukulu lwa Museveni nga akozesa blackmail ne propaganda okujjawo abantu abamuvuganya nga abateekako emisango emikyamu. Lwaki? Mwenna mukimanyi nti bakomredi bonna bali makomera tebalina musango, baali baagala nkyukakyuka.
baganda baffe akireo kivumbi smart wa Bobby General Gaddafi Eddie Mutwe nuwa mutwe bonna emisangi gibavunaanibwa tegiriiwo gyonna gya bumenyi bw'amateeka mumpulya bulungi nno kati Museveni ekyo yagenza okulaba nga nakyo kitandise omulabisa. Ladies and gentlemen, okwata essimu n'oyogera statement gwe nga tomanyi nti ne Museveni statement yagiraba nga tomanyi nti Salim Saleh statement yagiraba buli omu agiraba obyokwenagane buno bwana nga botulemeddeko nnyo statement baziraba balaba engeri gyemba expo gwe tolowooza nti buli kintu kyonna kyokola bakiraba. Nkuddamu muganda wange ali eyo buli video gyokola nga ya national issues oba national matters ne baka abantu 10 bagiraba. One kansoke nkujjukize kyetuyite ekigambo social media emigatta abantu oba emitimbagano intelligence eyensi yonna babeerako 24/7 nga bavundula byemwogera bagobera byemwogera na buli kimu ebibakwatako. Buli kifaananyi kyoteekayo bakifuna ne bakitereka, buli kyowandika bakifuna ne bakitereka, era buli kimu bakitegeera. Kati bano abasajja buli video gyokola buli kimu bakiraba ne bajjamu ebibazimba ebitabazimba ne babireka. Kyova olaba nti video ez'okweyambula, video ez'okuwemula zisobola okufuna views ey'amaanyi nenga tezina kye zibatiisa. Do you copy that? Wali uddeyo nga baga nti simanyi bategese kyampani waliwo bayingiridde mu simenti mukola ki? Lwaki tewali abawoninga? Kozesa omutwe gwo. Wali uddeyo nga bawoninga omuntu ye naye aliza obwerere ku social media. Nkubuuza teko obwongo bwo. Wali uddeyo omuntu yenna aleeta ekintu nga kiziiza bannayuganda okutegeera n'akikola ku social media lwe kiriko million views nga bakicomplainize kwali kiwuliddeko nedda kubanga bo kye baagala. Kati gwakoze video nebeerako ne baviewa 10 oba olya mu inbox yo why lwaki olemedde ku Museveni, lwaki ovuma Museveni, lwaki okola bwoti ebintu byemwogera mbijja luddawa temulina bituufu yo propaganda. Kubanga mbagambe kye bayita social media intelligence y'ensi yonna ebeerako kebere email bagimanyi, byo wandika bimanyi, byo posting bimanyi, byogera bimanyi, wosula bamanyiwo, byokola buli kimu bakimanyi na buli kimu kyokola bakimanyi. Lwaki nkuwadde ekyokulabirako video zonna ezirimu obuseegu bannayuganda zebakola teri azi complaining ko wadde zuwandika ko battu omuntu ku police no wabula gwe comrade ayogera ku nguudo embi, ayogera ku masomero, ayogera ku kiwaba abantu, ayogera ku bubbi bw'ensimbi oba olya babajja mu waki oyogera ebintu bino, waki ovuma gavumenti, kubanga babeerako babiraba. Okitegedde bulungi nnyo kanjira kutegeeza mugende maaso nga mulabisa abasajja bano gyensobola ki president yagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyo kyolina RPG yetangayo tebakutiisatiisa. Ompulidde bulungi tebakutiisatiisa. Eryo ddembe lyabeebanga okomplaininga ku mbeera egenda obi mu Uganda. Kati njagadde okutegeeza nti buli kintu kyokola bakiraba era bibanyiiza. Kati ffe president tugamba tubanyiize mpaka kuwulira bubi. President yabagamba tubanyiize mpaka kuwulira bubi. Nkuwadde ekyokulabira ku lwaki video ezibeeramu okuwemula bintu bya kisirusiru zifuna views nyingi nete kuli ba complainant tyagundi yatulaze obuberebo Minister of Gender and what batadde omusaba obirago nedda teri entale zibira ku social media simanyo ne yawemude teziriko buli mbabe kubanga bakizanya ebera script mpandike. Kati gwakoze ka video akedda kike 3 ngoyogera ku nsonga ogole kula message lwaki olumba president lwaki okola ki kubanga bote baagala mutegeere ebyo awo tuvudde bulungi nnyo mukitegedde. Katika video ko mugategedde lwadde terubuusa era Natasha Broadcasting Service nefuna intelligence egigamba nti omukulembeze atwala ekibiina ekirwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna yagambye Museveni nti etteeka limwayisizza ery'amagye eryokuteeka abantu eryokuvunaalira abantu mu kkooti z'amagye n'okubatulugunya binnyo lirinyirira eddembe ly'abantu n'eddagano ze baasayininga eza UN eza Geneva Convention kubanga
byonna mubiteeka ku social media ensi n'ebiraba kyembaga mutegera amaanyi ga social media lwaki nono yavudde for the first time ulira. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has asked President Yoweri Museveni not to assent to the controversial UPDF Amendment Bill 2025. This after Parliament on 24th May in a sitting marked by tension and urgency, and the opposition boycotted the same, granted the military courts the authority to try civilians under special circumstances. As this took stage, questions of constitutionality hung heavy in the air. A day after President Yoweri Museveni praised the legislature for passing the UPDF Amendment Bill 2025, calling it a vital step in abating institutional conflict between the army, parliament and the judiciary, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has expressed concern at the passing of the bill to allow for civilians to be tried in military courts. The caution by the High Commissioner comes as the public awaits for the President's decision on assenting to the bill, which, among others, broadens the jurisdiction of military courts, authorizing them to try a wide range of offences against civilians. In a statement, he says, "I am concerned that rather than encouraging efforts to implement the Supreme Court's crystal-clear decision of January this year, Uganda's legislators have voted to reinstate and broaden military courts' jurisdiction to try civilians, which would contravene international human rights law obligations." Turk further asked the President to reject the bill, relating to many who say the bill violates Article 92 of the Constitution, which bars retrospective legislation. According to the letter signed by the UN High Commissioner for Human Rights, it explains that the trial of civilians by military courts is in principle incompatible with international human rights law, as it raises serious problems in relation to equitable, impartial and independent administration of justice, constant similar to many court rulings which have intimated that the court-martial lacks the tenets of fundamental and human rights. In the same letter, expressing concern, the High Commissioner says Parliament's endorsement of the regressive proposals in the amendment bill coincides with the troubling rise in arrests and abductions, harassment and intimidation, as well as torture and other ill treatment of members of the political opposition in the lead up to the presidential and parliamentary elections next year. Mukiridde bulungi. Akulira ekibiina ekirwana eddembe ly'abantu mu nsi yonna yawakanyizza etteeka eryayisiddwa ery'okuddira bannayuganda abateeke mu kkooti z'amagye nga etteeka eryo lirinyirira eddembe ly'abantu n'endagaano ezasangibwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti z'ensi yonna okutalinnya eddembe ly'abantu. Babaga kye bakola kikyamu nnyo nga tugenda mu kalulu kati mukitegedde. Kati bwe tuvaawo mwarabye omwogezi wa poliisi ng'ayogera ku kigambo nti tewajja kubeerawo bbeeyo. Lwaki? Bakola ekintu kino nga buli mwana alina gwe bakwata bagenda mukkirizamu wa bbeeyo. Olw'ensonga bakimanyi nti bakwata abaana bano gye bagenda obbatwalamu temamanyiyo. Nina information gye ngenda okuta naye ow'emmeeme ennafu sooka otuleke ebbali. Information ngenda gisoma busomi wano ngenda gibabuulirako katono. Oli waddembo ogitwala oba ogireka wenjikugambidde kubanga tennakula nkyaginoonyerezaako. Nkiddamu information gye ngenda okuta g'oyinza oggiwuliranga ekitasoboka naye nkyayongera oginoonyerezaako. Mukama Katonda nnyambe efune obujulizi naye nga nkyagala oginoonyerezaako. Kati musooke muli statement ya mwogezi wa poliisi mulyoke mukakase lwaki bakwata abantu baffe tebagenda kukola kiti bagenda bawa bbeeyo. Tuze tubawulira wano nga muwogana ku bya bbeeyo ne bondi. Gwe bw'ogwa mu mikono gyaffe obujulizi bwe tuba tubuyina lowooleza mu kaduukuluka ka kooti totuwooleza bya bondi ne bbeeyo. Era ekyo message njagala ngiyiseewo bulungi. Mubba n'olinda tulyoke tukukwate otandika okwogera ku human rights. So eno message twagala tugiyiseewo bulungi. Bwe tukukwata tujja kulaga ekyoko. Oyo mwogezi wa poliisi lwaki ayogera ekigambo ekyo? Nsooke information eri nsooke ngatte bano wano lumu kansooke ngatte wano lumu.
wano wetulaga njagala owulire bulungi nnyo njagala ngatte video zino ziri 3 bw'omala okuva mu video zino 3 zengenda okugatta wogende ekyokukwatira essimu otandike okukola video nga sikusabye sikulagidde okutaasa president ekibiina kya National Platform n'eggwanga zitya twatandika nga tuli ekyaddondo nga president tumuletanga MP n'afuluma parliament emyaka gye yamalamu 2 ne tutandika embirigo mpaka olwaleero wabula njagala osooka oteeka ekifaananyi ekinene president ng'afulumye parliament tutandise people power tumaze okufuna ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ngenda kwesimbawo kuba president tandika otunuulire Museveni engeri gyazze yeeyogezaamu ku ng'ayogerako eri eggwanga ku by'obutebenkevu poliisi amagye engeri gyazze gekolamu statement ku by'obutebenkevu Museveni ekyamuyamba luli yali COVID-19 okufuna legitimacy olwaleero tewali kirwadde babadde bagezaako bifumbira ne tubikuba kati ekirwadde ekiriwo bakiyita bayekera ekirwadde ekiriwo ekyokubiri bakiyita aggravated robbery biri ebiwadde ebi aggravated robbery ne rebel activities bye birwadde byagala okukozesa kati nkiddamu ebirwadde byalina babiyita aggravated robbery n'ekirwadde ekirala bakiyita rebel activities ze items 2 zaali zayimiriddeko kuba kuli yalina COVID-19 ye yamuyambanga wabula njagala osookoddemu otandika okola Museveni bwe yayimiriranga ng'ayogera oba ng'ayogera osookozza akatambi emabega kuba mwesimbyeko bonna abaddewo Museveni yavangayo na addressing eggwanga ku security matters no baani abaabikolanga mubamanyi lwaki ku luno ku Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo na addressinga issues ezo kati wano wali okulera okomba essowaani buli Museveni yayimira n'agamba eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo yagamba gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo mwaka ulya n'avaayo n'agamba I have my people in Nuupu I have my people in Nuupu I have my boys in Nuupu ba boys be baani mwabategeera wano wali okulera okukomba essowaani temwabategeera era babegako abadde afuna intelligence katakyagifuna n'alumba ekitebe ng'ayagala intelligence n'emubula akwata ba comrade ng'ayagala intelligence emubuze kati mu kavidiyo kengenda obbazanyira kaseka ddakiika 1 ne sekendi 34 bwe nkakuzanyira njagala okwata obwongo bwo obuzeeyo during the time obuzeeyo nga kale ekyezikayihura akyali inspector general police nkiddamu njagala ku ssaawa eno okwata obwongo bwo obuzze emabega mu bifaananyi nga kale ekyezikayihura akyali inspector general police okuwamba okutulugunya abakyala abalenzi battanga n'ebijambi ebyali mu ggwanga Museveni yavangayo n'akola statement ku bijambi ebyo era abantu bameka baleeta mu kooti olw'ebijambi ebyo bameka njagala ompe wano manyinze bwe mbanga nkola ebintu bino nsooka n'enkuwa obujulizi n'enkuwa ebyokulabirako n'enkuzaayo okuwa ekyokulabirako nkugambye Kayihura ng'akyali inspector general of police balepinga nga abakazi nabateeka ebitimu embugo ebijambiya yabitematema abantu teri bakwata lwa bijambiya wabula Kyagulanyi oluze ebijambiya babiteeka e Masaka ne batematema abantu Museveni abadde mo interested mu bijambiya by'e Masaka than ebijambiya bya kale Kayihura mu ligimu y'abantu abamu bayazanyanga nabo jangu okwekule. Do you copy that? Museveni is more interested in bijambiya Masaka in Robert Kyagulanyi Ssentamu's regime
than in other oppositionist regime or other oppositionist time. Mufuna bulungi kati montegedde. Lwaki abyagala kati ngera interested yo byogerako. Kandi kuvire kontono. Iso semwai police bwe bakunganya obujulizi bwabwe ne fake information gibalina bagi broadcastinga. Semwai iso bwe bakunganya obujulizi bwabwe nawe balina ku intelligence ya security babiteeka ku mitimbagano ne babifulumya. Yensonga lwaki pick and play Felix Kulimbaji n'abala bajjanga boogera baparedinga n'abantu ab'ekisiru right now. Kati bw'olaba Museveni yazze n'atandika okwogera ku kintu ng'akyogera ne confidence nga kiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ye ng'omuntu n'ekibiina kya National Platform ng'alifalinga ku bijja bye Masaka, intelligence aba agijja mu opposition abaali mu National Platform be bamuwa intelligence eyo. Kyovula nti ayogera confidently bana bali mu system bamuwa information he doesn't care baga mugene bi broadcasting wabula eva mu opposition eyeji yali yakuliyetinga ye kenyini yavayo publicly n'abyogera awakana teka wa message nti nimba ndio kankuzanyira information yene olyokotie. Tuchaine dakikana and a video very special nnyo mutegedde bulungi nnyo. Museveni information ejafuna okuva mba agent bali mu opposition agiteekako nyesira era abyogera ye kennyini ng'atudde tasindika Kulaije tasindika Enanga tasindika ani asiye kennyini ajeyogerera ng'akakasa kubanga aba agijje muki abagijje mbantu bebe yesiga. Kati ulira akatambi kano. Why Museveni is more interested in Masaka Bijambia? Remember, let's say again, he died, but he didn't confess. Or he didn't tell the public what transpired his arrest and what led to his death. Right now, Museveni himself is trying to confirm exactly what he was planning against National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. What Museveni are more interested in Bijambia bye Masaka kubanga abamuwa information bebo mubategedde Dealers Association. Ulira buli Museveni lwavayo n'akola public statement nga eva mu opposition ye gye yezimbira agitwala more important than any other intelligence information eva mu semwayi mu iso mu police eneye kubanga yaba yabatu bamuwa intelligence kubanga amanyi babeera mbali bayagala okukwata n'okutuusaako obulabe. Kitegeeza Dealers Association okuli Mpuuga Abedi Bwanika Juliet Kakande Joyce Bagale Manga Mbwate Pama Wentebe n'abala beba mu gathering information bagimuwa nenga information infu according to what we know. Yensonga lwaki Demapuga yagamba nsaasidde bafuutu soja temumanyi kijja. Wajjukira information wajjukira message Mpuga gye yagamba nsaasidde bafuutu soja temumanyi kibaddiringa na kimma temumanyi kijja. Njagala nga sinayogera information njagala omuntu owandika nti yawulira Mpuga agaga nti bafuutu soja basaasidde temumanyi kibazannyana nakyo teyakyogera. Teyakyogera nti asaasidde bafuutu soja tebamanyi kibazannya nakyo ekijja teyakyogera. Yes yakyogera. Kati kankuzanyire ka video kano owulire gwe kenyini kozesa obwongo bwo owulire. Now the moment we are more vigilant because you remember they were killing by these opposition people. They after the election 2021, they wanted to intimidate the country
by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing? Where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka. We lost about 28 elderly people there. They come without noise, without a gun, they kill somebody with a nyondo. And they thought they were safe because they were not using a gun, because a gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them, including the members of parliament. Remember this boy who died second in the one who Kawembe had been arrested with another one because they were found to be talking to the ones with the killers. The killers are still there. We got all of them. Kati tugenda katuna mu forensics agambye nti mujjukire ebyali Masaka nga batta abakadde after 2021 elections. They were using inyondo butayimbwa neerabira ejjambiya kuba kesi bagiyita bijjambiya n'agyerabira n'agamba they thought they can balowooza basobola okudduka oba basobola okubuuka ng'ebinyonyi ne bonna twabafuna mbu bonna baabafuna. Mu musango gwa Seggirinya ne Alani Ssewanyana kwaliko abantu bameka? Tugende nabaga eno video bongo butono gireke ku file ya Ssewanyana ne Seggirinya kwaliko abantu abantu babiri. Seggirinya ne Ssewanyana tekwaliko balala naye yakugambye nti they caught all of them. Bali basobola okudduka. Ompulya bulungi nnyo. Ate bw'amaze n'agamba bala bakyaliyo. Seggirinya amala okufa last week but one. Baddamu ne bali reactivating file. Yes, Seggirinya ne Ssewanyana ne bateekako abasajja abalala baali bana mbu nabo beenyigira mu kutema abantu. Tokiranga bano abasajja tebakyakozesa bwongo bwabwe. At first wakwata Seggirinya ne Ssewanyana ne bajja mu court nga tekuli bantu balala bonna. Museveni at first Seggirinya and Ssewanyana, there were only two people who were arrested in the connection of Bijambia in Masaka. But after the death of Seggirinya, now you are coming out to say that there are some of those who are still at large. But 1 week and a half back, the file which you are talking about right now was reactivated by the government prosecutor, and you included more 4 people after the death of Seggirinya. Why? Because you want to use this file to prolong this file to arrest more people, mostly people who are affiliated or who are National Unity Platform leaning, because you have nothing else. Tolina kirala. File yaliko abantu ababiri. Seggirinya ne Ssewanyana. Seggirinya bwafa noyongerako abantu abalala bana. N'ogamba Seggirinya ngolo Ssewanyana avudde atandise okuexposinga mpuuga yamuzaako. Njagala oddemu owuliza akatambi kano bulungi. Njagadde okuwa ekifaananyi kino ddooka okitegere kawulire bulungi nnyo. The moment we are more vigilant, because you remember they were killing by these opposition people. After the election 2021, they wanted to intimidate the country by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka. We lost about 28 elderly people there.
They come without noise, without a gun, they kill somebody with a nyondo. And they thought they were safe because they were not using a gun, because a gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them, including the members of parliament. Remember this boy who died, Segirinya, the one who Kawembe, had been arrested with another one because they were found to be talking to the ones with the killers. The killers are still there. We got all of them. Mukiwulidde bulungi. Kati abaagala okutegera kye mbagamba ku BBS Telefina mbega wa Museveni ali ku media atakubulya mulimu gwakona nenga wa ISO bino byayogedde gwe bayita lw'omushana bino byayogedde bulya bulungi nnyo. Gatta ebintu by'abasajja Mivule ogatte ebintu bya Andrew Mwenda ogatte bya Museveni kati ogenda gattako ebintu byani ebintu bya lw'omushana kati bw'ofuna message eyo yonna then ojja kutegera bano kiki babale kye bagenda okuzzaako. These gangs zemutalaba wano forget about zemuyita foot soldiers zambala uniform zebagenda okudeployinga later but waliwo gangs kati ezitemula abantu even in Kampala during broad daylight zitemula abantu. Some streets now are no-go zone areas because of those gangs. Ziyingiddemu amajambiya, ziyingiddemu ki ate zaabwe zawaki bakyagulani. Okiwulidde mukulu information gyempa olwaleero lwessa nandibadde nkola program muli Mbulange Mmengo kyenkola wano ngezaako ku exposinga Museveni n'ekijja ngezaako ku exposinga Museveni ekya planninga ompulya bulungi nnyo kubanga bino byenkola Kampala tosobola byogererayo nze ali mu diaspora nze ngenda byogera to expose Museveni nkugatira video munage bwoba toyina buwongo video lero gireke ojja gisanga oluvannyuma wano kulaba tojja gitegera gireke kyenkola nkugebe mu Uganda tosobola kikolera era tosobola byogerayo kuba ina information eri crucial nnyo kati wuliro kankadde munka kuzanyire kano ogatte video zonna wulira. These gangs zemutalaba wano forget about zemuyita foot soldiers zambala uniform zebagenda okudeployinga later but waliwo gangs kati ezitemula abantu even in Kampala during broad daylight zitemula abantu. Some streets now are no-go zone areas because of those gangs. Ziyingiddemu amajambiya, ziyingiddemu ki ate zaabwe zawaki bakyagulani. Bwenva kwoyo kankuzanyira Andrew Mwenda. They took people to Kenya. I could go into the details of the lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had people trained to set off cocktail bombs, to attack petrol stations, to attack different places in order to create instability. You see? So now, you see, you can shake your hand. The moment you don't listen to the other party and where he's coming from, then it becomes difficult for you to bridge the gap. If the two of you are able to talk, you may not change many things fundamentally, but it's always important to understand the perspective from which the other person is coming. So, please understand that Museveni is not necessarily looking at Kyagulanyi, and there's a man called Zake, whom he works with, and all these other politicians. I don't want to go into all the names of the activities I've been doing. There's a lot of details about plans, and
even physical attacks in Kalerwe, in Nansana, there are petrol stations that were attacked and bombed by them. And I'm disinclined to believe that the intelligence organizations are lying. So you remember that the NUP was being organized as a paramilitary organization. You could see the uniforms they were trying, the drills they were trying to do. So it would be wrong for us to assume that the people who run the state are evil people who are only committed to the destruction of the country. So when you hear the so-called Andrew Mwenda, the M23 spokesperson, the First Family spokesperson, the NLM propagandist on social media, including on international media and on some international media houses, coming out using the same statement which have been used by other state agents against NUP and Robert Kyagulanyi Center, then you get to know what they are planning ahead of us. But as usual, we came out to expose. So the reason as to why right now the government is against the European Union delegates, it's because they exposed Museveni's plan of arresting Robert Kyagulanyi Center and ban National Platform using the well-concocted blackmail propaganda information linking NUP and Robert Kyagulanyi Center to label activities in Mukono, Kampala, Wakiso, and the other countries. So when you come out, when you keep quiet and you don't talk about these things or expose these people, the public, they will get to use that whatever these people, they telling the world that it's truth. This is not truth. This is propaganda and blackmail. Remember, those who have been following political history in Uganda, Museveni blackmail late Obote. Museveni blackmail Tito Okello-Lutwa. Museveni blackmail late Idi Amin Dada. To the extent that no one came out to defend himself about the blackmail or propaganda against those previous leaders. But right now, via using social media, we can come out and expose and defend our party and our president because we can, because we have access on information. Museveni, what he lacks now is to get to know that we are in .com era, whereby we can intervene and expose and we tell the world that these are lies, concocted information. Because this was the only Museveni's weapon since 70s, 80s, and 90s. Museveni has been using these tactics all along because he's a rebel. Rebels, they use rebel tactics to get what they want. Right now, Museveni is using the same old tactics of flaming his opponents that they are rebels. They are fighting against his regime. Forgetting that he's the one who created CONI. He's the one who created Allied Democratic Forces. He's the one who created Alice Lakwena. He's the one who created whatever is taking place in Kampala, Mukono, Wakiso, via using Christopher Damule in ghettos. So the same person is organizing demonstrations to show that the public, that the opposition is demonstrating against his will. So for us, we know what Museveni plans. For us, we know what Museveni is going to do next. Because he's in fear. He doesn't want to go in the coming election with Robert Kyagulanyi Center on the same ballot paper. The only option he remains with in his powers is to use the UPDF amendment bill and to use blackmail or linking Robert Kyagulanyi Center and National Platform that they are participating in labor activities. Remember, previously, the US and the UK and Canada and other European countries, they used to fund Museveni fighting terrorism or fighting terrorists across the globe. Right now, they stopped funding him because they received intelligence that Museveni himself is the one creating those terrorist groups in the Great Lake region. So they stopped funding him. So he's continuing using the same ways, the same tactics of fooling people that people they don't know. His ways or his planning against his opponents. We know. So Museveni, don't fool people. If you're strong enough and you think that you have support from Ugandans, please organize the free and fair elections. We shall show you what exactly power means. So that tendency of blackmail propaganda doesn't work. Amin didn't get a chance of defending himself as well Obote and Lutwa.
But for us at this particular moment, we can defend our president, we can defend our party, and we can defend our country. Because we have access to information. So, mutegedde bulungi nnyo. Obaka bona mutegedde bulungi nnyo obwo. Era saagala balwisaawo ku nsonga eyo. Kati waliwo kye njagala obbagamba. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Oli wa ddembo kitwala, oli wa ddembo kirekawo kiwuliridde. Jeno Salimu Sale buno obubaka bubwo. Jeno Salimu Sale buno obubaka bubwo. Ne bannayuganda mwenna. Bw'omanyi nti olya sausages. Bw'omanyi nti okyala ennyama mu Kampala, weegendereze nnyo ennyama gy'olya. Nyinza okakutema nti kati ennaku zino muyinza obwa mulya ku bantu. Tojja kikkiriza naye ojja kumala kiwulirako ewantu. Gwalya sausage mu Uganda, weegendereze nnyo sausage gy'olya, oyinza okuba olya ku bantu. Naawe alya ennyama, oyinza okuba olya ku bantu. Knowingly or unknowingly, according to label sources zenina. Information jengendo okuta oli waddembo gireka wano bogirowoozaako teka katako giteeka mu 20 ogende nayo wabula girowoozeeko bulowooza bweneevaayo ojjaga nti omusajja ayogera one. Bwe mwayabya lwabwogo nti musezi atunda ebiwowoolo ensigo z'abantu mu malwaliro Mwage, Mulago, Kawempe ne Kiruddu. Tebakyakola emize gyabwe gyakujja mu bantu biwowoolo. Kati balina amasomero agasomesa obusomesa. Olina amasomero agasomesa abasawo. Gye bakolera ebintu byabwe eyo. Waliwo agali ku luguudo Luweero, agali ku n'amalala mangi gye bakolera emirimu gyabwe, operation zaabwe, ne private clinics gye bakolera ebintu ebyo. Ebya body organ harvesting. Naye wulira kino. Mwenna abali mamboka ga Uganda. Jeno Salimu Sale ayine ekkomera lye liri baliyita Acholi P Kona Clark. Acholi P Kona Clark. Oba Kona wa Acholi P Kona Clark. Eyo barracks eri mamboka ga Uganda. Barracks eyo okusinziira ku reliable sources. Bateekayo ekyuma kino nga buli muntu gwe bakwata oba mujje mu kitundu ky'eggwanga bakuteeka mu kyuma ekyo ne kikufuula ennyama y'obuwunga oba ne kikufuula mixed meat. Abantu banyiganga ennyama y'obuwunga ne bagipakira ne bagiguza abalunda ebyennyanja, abalunda goonya n'abali ennyama. Kino kiri Kona Clark mu Acholi P military barracks Salimu Sale gy'atwala. Nkyakola due diligence okusinziira ku information gye nafunye nenga kigenda mu maaso. Eri abantu bangi nnyo abaakwatibwa mu bitundu ebirala by'eggwanga tebaddangamu kulabikako nga ne mu makomera tebaliyo. Where are they? Mujjukira nga bakatandika okukwata abaana baffe mu struggle ng'etandika. Mwawuleko story ya Goonya ze baali bawa abaana baffe ku Lake Victoria. Saako n'ekigo ku prison waliwo ebidiba byewali Goonya gye bawa abaana baffe. So kati eno story liwaddembo jjuulira oba okugireka koyinza okuga nti omusajja byayogera abamulalo kubanga evo butubagali bintu muga abyayogera si bituufu bwe mmala okuvayo nga musirika kati mukitegedde bulungi nnyo mbagambye ekintu ekyo. So Salimu Sale akimanyi bulungi nnyo ekikolebwa mu Kona Acholi P Kona Clark barracks y'amagye eyo. Era information bwebanga efunye olwaleero oyinza okulya nga omuggo gunyooka mu barracks eyo n'okuba kati ng'essimu zitandise okukubibwa nti eno information yafulumya etya. Nchiddamu kuno Salimu Sale kwali muhozi kwali Museveni kwali information kati bagenda tandika omuggo gunyooka mu barracks eyo information yafulumya etya bagitegedde batya ki ekigenda mu maaso. So mutegedde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo. Kati akatambi kano kengenda okusembyayo naye nza nnyina akala ngenda kusembya butambi bubiri. Wabula gwe Munnayuganda yenna mundange ekusaasidde naddala bali mu diaspora. Few moments later mugenda zzenyigiramu nnyo nga mukaaba kubanga temumanyi nkola ya Museveni. Mbalabye nga muli mu America muli mu kuseka
mulimu okunyumirwa few moments later tugenda ziraba nga mutandise obutago bwegasse ebibumba bigudde bikubye essama nga mumaze okunywa obutwa kuba temanyi Museveni bwa operating nga nze mbatunuulidde era mbalaba mukole buli kimwagala. That is okay. Naye Museveni mu katambi kano kembazannyira kano ulira talking Fenga Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. All right. Akatambi ako bw'okawulira mu kusaba okwabadde kollo Museveni yakonfaminze nti abadde atulugunya Abaganda era mbwa asaba musonyiwe mu kusaba okwabadde kololo. Akatambi kano kaddakiika 4 ne seconds 5 njagala oteeke essira nga basaba abantu babasonyiwe naddala Abaganda bakusonyiwa ku ki nga tewakola bikolobero. Njagala okwazisa omutwe gwo. Wulira. Our God, our Father, we stand here to appreciate you so much for the unusual opportunity you have given us to lead this country for almost 40 years without interruption. I appreciate you for your protection, sustaining us with good health, physical and mental strength. We also appreciate you so much for our family, our children, their spouses, and our grandchildren. We appreciate you for the wonderful teams of people we have worked with throughout these years on national levels and local levels. Your wisdom and leadership skills at every stage to work with all kinds of people and with your undeniable support and blessing. We succeeded to win every battle, and we think that we have laid the foundation for the long-term transformation of the country. Acknowledgement, responsibility, and repentance. But we acknowledge that we are human and have missed you and made mistakes in one way or other. Forgive us, our Lord. Also, there has been marked laxity, negligence, and lack of diligence on the part of the team of leaders we entrusted with responsibility and resources to develop this region and the whole country. Corruption has also continued to hinder progress in many ways. Therefore, many of our grassroots supporters have become disgruntled and angry and often have an erroneous perception that our government neglected them or failed them or forgot them. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. Owulidde bulungi nnyo kyekinsi kyembadde njagala owulire. Abaganda abeetondera ku kinga yagamba agenda bakulashinga bali musimanyi bali mukuzi temanyi Museveni bwa operatinga akonfessinze nti abeetondera weetonda ku kikyota nakola kubanga ekibagoba tebakimanyi kenjagadde kokka mu kusaba kwabwe ko babaddemu ekkololo bakimanyi nti basse batulugunya ate basobola kivaamu ekyo bakikoze mu misana ng'ensi ewulira njagala owulira akatundu ako kokka kenjagala owulira bisigala binasala kumanya njagala owulira akatundu ako kokka wulira. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here
to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. Sijja kamalayo. But they seek for forgiveness from the people of Uganda, Wabaganda, and the other areas of the country. Babatase kuchi era basonyiwe kuchi. Kati mukadachika kano mukadachika seconds mudachika njagala tunle Janet nga ayita ku basumba babuuzaako ne main focus yo giteeke ku mipira wansi. Main focus giteeke ku mipira wansi tomutunulira waggulu njagala tunle ku mipira gye wansi focus ku tires wansi. Olyokomanya abatta ngere kije bayitamu bulamu ki bayitamu. Esigade dakika 2 wabula focus yo njagala giteeke ku mipira gye wansi mipira gye motoka ye oba giteeke ku magulu ge wansi mwandu mwagala nyo babuli ekintu amango. Teka focus ku magulu ge wansi. Focus. Pay attention to details ku mipira gya Janet wansi. The top leaders of the movement, we humbly take full responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts. Ndowooza city tires mulabye. Njagadde muteeke focus ku city tire wa Janet. City tires mulabye mpiira gya Michelin tires gya Janet mugirabye. Biba tutawaanya. Kati olokuba balina ka arrogance tebagala confessinga publicly nti batulugunya bawa batabagala kati ekintu ekyo ekya confession balina kikola mu public ng'enseera obula baakisiza mu biwandiiko bewandiikidde nga basoma ndoze empira gya Michelin mugirabe egya Janet gyeyensi bo basula bubi ate ffe batulugunya tukyaliwo ate tujja kubeerawo mpaka kuwulira bubi n'olweso Sister Rosemary kutumeteko njo. So, those pays attention to Michelin tires. Can't cover the Michelin tires. The top leaders of the movement, we humbly take full responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Mukulu Eunice Lwasa musiza muganda we bali kwagala nsi na kusigala mu struggle. Salamu alaikum consultant Allah akyakukumbi. So City Tires ya Mama Njovu Enterprise mugirabye bana yakatambika wedde tusinkane ku nabatusaze okusinkana Katonda nga asimye mweraba nze video njimaze mukaba bankuumire bye bye.